Kwagala nnyo Uganda ekwagala nnyo ndowooza era wakirabye border to border ate akantu ke nasinze okwagala nga we musharinga video eno tubeere nga tutandika akantu ke nasinze okwagala nti omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naffe bafuutu soja tatusuulirira oba bafuutu soja tatusuuliridde fuutu soja n'afuna obuzibu president n'abeerawo fuutu soja yafiiriddwa muganda waffe Bwambaale yafiiriddwa kitaawe president n'akola ki n'abeerawo n'agamba ensonga za ggwanga Uganda bafuutu soja batuusa omukisa gwabwe okwebaza His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu okulaba nti ababeererawo nnyo embeera yonna olwawo okusanga omuntu alina obuvunaanyizibwa nga His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu bw'alina n'abeera ng'asobola okuyita bamu bafuutu soldiers ne babeera nga basobola okutambulira awamu nga ye bw'atera okukikola nti abafiisi za kadde n'abeerawo mu bizibu ebiba bigudde mu bantu abo n'olw'ensonga eyo batwala omukisa guno okumwebaza nti ate omulimu gwakola gwa nkizo nnyo weewawo ng'alina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi obusinga ku nsonga eyo ensonga ze tulimu za byabufuzi bya Uganda mission yakwenunula kwejja mu mikono gya Nakyemalirayo Kaguta Museveni okulaba nga tufuna Uganda ennungi ng'ekulemberwa munnayuganda ddala ajagala era agirowoozaako tukyali ku nsonga z'e Masaka nno abaana b'e Masaka nabo bagamba nti ffe tetufiiriddwako ensonga zaffe Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba zivonvobika naye tetunnafuna kuyambibwa ensonga zino tebazisuuliridde bateeseteesewo meeting egenda okutunula mu kintu ekyo balabe butya bwe zigenda okugonjoolwa era bategeere lwaki zikwatiddwa bwe zityo lwaki abaana ba Kkunga bagobwa mu kibuga Masaka Masaka teri ku Uganda bwe bagamba nti Masaka yeekutudde kituufu yali yeekutudde oba baali mu lwali z'ensonga ze bagala okumanya nti lwaki yo balabira ddala nga abaana ba Kkunga bafuuse ekizibu mu struggle kye bagamba nti bazingamya enteekateeka za struggle ate nga ffe tukimanyi bulungi nti be bagattako ku struggle lwa nsonga emu Kkunga atambulira wansi w'ekibiina ki National Unity Platform n'ekisinde kya People Power okwongera okusisimula abantu ababadde batamanyi kigenda mu maaso bongera okutegeera butya bwe tulina okwerwanako okwejjako Nakyemalira katumale okuwuliriza ensonga zino buli muntu otegeere wa w'olina okugwa nga batukwata enkya n'eggulo ayinza okuba yapostinze ekifaananyi nga kikadde naye njagala mutuwe clarification tulabe engeri gye tuwogeramu ku nsonga ezo ekifaananyi ekya Samida Maite Family ekipya oba kikadde kipya oba kikadde nawulidde mbu Samida Maite Family bamukwatidde ku booda ya Uganda ne Kenya bamukwatidde nti ku booda ya Uganda ne Kenya katwagala mutubuulire ekifaananyi ekyo kipya oba kikadde yenna buli muntu ali eyo nga okwasaganya Sami oli admin oli biki naawe Sami kennyini mutubuulire oba ekifaananyi kipya kubanga baganda bange nze ebintu ebyo eby'e Kenya mbimanyi bulungi eyo twali twafuulayo nga maka gaffe nga buli batuyiribyamu nga tuddukamu sijja byegaana buli batuyiribyamu nga tuddukayo so ebintu ebyo mbimanyi it is very easy okukwatira ku boda naye mu Kenya mwennyini sharinga video baganda bange buli ali kuno mu Kenya mwennyini si kyangu kya kukwatiramu for example mu Nairobi si kyangu kya kukwatiramu kubanga mu Nairobi kamera zaayo zikola Kenya bino byankugamba mbinako experience mbimanyi Kenya mu Nairobi kamera zaayo zikola buli muntu alina kamera buli kizimbe kiriko kamera owa saluuni alina kamera owa kakioski alina kamera enguudo zijjudde kamera n'ebitaala buli wamu kamera era mu Kenya si kyangu kyakumala gakola ki bano Aticha Lungu yenkutumidde akansubire nti no muganda wange oli bulungi nkwagala nnyo mu Kenya mbadde mbaga mu Kenya si kyangu kyakukukwatirayo n'ate ku boda kisoboka Kenya yatuleka wala nnyo nkugambye kamera zayo zikola ate intelligence yabwe kati bano bakifeesi ba Mwami Museveni si kyangu kyakugenda ne bagwira omuntu ng'ali mu Nairobi for example mbuno bamukidnapping simanya bamusuule mu drone simanya bakole biki si kyangu n'akatono okukwatira mu Kenya era oli bwakugamba nti bamukwatidde mu Nairobi awo omanyirawo obusajja oba security ya Kenya ye yamukutte kuba bo sente bazaagala
Abanakenya baagala ssente okusinga ekirala kyonna, si mukazi si musajja. Kyova olaba ng'era n'abakazi Abanakenya tebagwa mu mukwano abawala, gwe olowooza mbusa omusula mu mukwano obeera otomedde. Okitegeera? Elizabeth Odowa nkutumidde, obeera otomedde bw'ogamba nti onoosula Omunnakenya mukwano bo ba ssente. Kati ne security y'e Kenya bwe kusanga omwo nga weetambuza olinga nga atamanyi woolaga, awo basobola okukukwata bulungi nnyo. Bakukwata ate tebakuvaako nga tebakuggyemu ssente. Oba obanyonnyodde otya balina okuggyamu ssente kuba kye kiba kikwatisizza. Okitegeera? Balina okuggyamu ssente. Onaŋŋambye odi picture anti era kye twetaaga bw'ebeera odi picture eya Sami nga tukimanya odi picture bw'ebeera nga kipya nga tunoonya we tutandikira. Okitegeera? Tunoonya engeri gye tutandikamu. Okiraba? Kubanga comrade yenna oba omuntu yenna ne bw'abeera wa NRM nze simwagalizangako kufa ng'emazima. Era neeyisima kyansala nnyo okufa. Mbeera njagala ne tubeerawo waneeno ne tulwanagana. Okitegeera? Mbeera njagala ne tulwanagana nga wooli oli mulamu oba nga tebakusibye nga wooli. Ne nkumatiza ensonga yange naawe n'omumatiza ensonga yo. Naye bw'ofa oba onsaze. Kyekisookera ng'ogyeko bano aba NRM abatutta, bano abakola mu security abatutta, abo si bafaako. Naye bano abalala bakachere kati ate we kituuka ku comrade ne we tuba tetukkaanya. Manye ennaku zino Sami alina contradictions nnyingi n'abantu ab'enjawulo. Naye era tuba twetaaga okumanya kifaananyi kipya oba kikadde. Ku booda wo basobola okukwatirawo. Naye ate seeno security ya ku booda. Security y'oku booda ate nayo kizibu kya kukwata. Kubanga bo bakola mulimu gwabwe, bakuwa interest exit genda. Okitegeera? Kati okuleka nga waliwo abasajja, nkugambe bino bye njogera mbimanyi. Okuleka nga waliwo abasajja ng'oba aliwo eyakuliddemu olukwe Namata Sylvia nkutumidde n'agamba nti waliwo ajja gundi ajja. Ne bakuteega bo bakifeesi ba Mwami Museveni ne bakuteeganga bo ku booda. Naye bano abakolawo ne bw'oteekayo passport yo nga bakimanyi poliisi ekunoonya omulimu gwabwe exit entry nga gwogenda. Kati awo twagala clarification ekifaananyi bwe kiba kipya Sami Ssebo yonna gy'oli na buli muntu yenna akwasaganya Sami kipya kikadde bwe kiba kipya booda ye Busia oba booda ye Malaba nabyo twagala obimanya Busia oba Malaba nga otumanya we tutandikira muganda wange. Naye ng'ennaku zineeno ye Sami tabadde mu mbeera nnungi ne ba comrades ab'enjawulo. Tabadde mu mbeera nnungi. Mbalaba embeera yaabwe njiwa ekitiibwa saagala nnyo giyingiramu. Bagira bagenda mu maaso. Okitegeera? Bagira bagenda mu maaso embeera yaabwe njiwa ekitiibwa mbalaba nga beesabula. Naye naye baba beesabula tuba tulina okukimanya Sami ebintu bino bipya bya ddala oba si bya ddala kyeyalinga video. Tulabe engeri gye tukuyambamu kuba n'abakusabula bandyetaaza okukusabula ng'oli wabweru. Sisuubirayo omuntu yenna yendyetaaza essabula Sami ng'ali munda. Alina kuba wabweru ne mwesabula bulungi. Buli omu n'ategeeza munne ensonga ye. Omu ku mmwe ajja kutegeera munne. Kati Sami Ssebo tubuulire oba abakwasaganya Sami ewa Sami sinnabirabayo nga babipostinze naye biina we biyita. Either waliwo omuntu amuteekako embeera oba ye yennyini yeeteekako embeera naye nga nkugambye mu Kenya Nairobi kizibu kya kukwata. Naye ate kyangu kya kubega. Kyangu kya kubega wonna w'oyitidde wano ne wali kyangu kya kubega. Eyo twabeerabeerayo dda galinga maka gaffe. Okuva lwe batandika era ensi yaffe ng'etufubutula. Mu kaseera ensi yaffe ng'etufubutula ate munnange yo Kenya yatulaga omukwano era eyo gafuuka nga maka gaffe. Okitegeera? Kati mu Kenya si kyangu kya kukwata ekyo nkikugambye gwe wenna abadde takimanyi. Kyangu kya kubega basobola okuwa obutwa basobola okukola ekintu kyonna naye okuyoola bino bye bayoola bino kuba obeera ovumaganya nsi. Temulaba nti nomugaba Museveni musajja wa Ruto. Naye Ruto tasobola kubeera musiru kutuuka kw'eryo ebbanga okubanga abantu babayoola mu Kenya nga ababayoola e Uganda. Nedda kiba kivumaganya nsi. Wali Kenya bakimanyi pulezidenti ajja n'agenda era buli pulezidenti ajja ku ntebe akimanyi agenda kugenda.
waliwo bye batakola. Ruto musajja wa Museveni naye waliwo byatakola. Kati si kyangu kyakumalaga kuyoola mbu bakuyoole bakifeesi bagende bakuyoole nedda. Naye bw'oteebereramu obusajja bwa Museveni buli wamu ku restauranti z'Abannayuganda mu Kenya muba muyina okwegendereza. Restauranti z'Abannayuganda n'ebifo eyo simanya River Road biki eyo gy'omanya Abannayuganda basinga okubeera abangi. Obusajja gye businga okubeera eyo yonna ku River Road eyo gye bubeera busobola okubega ekyo kyangu ne bukufollowinga paka ku border ya Uganda ne Kenya abo babusobola okukola ki okukwata. So muganda wange Sami Damaite family etubuulire muveeyo mwenna abamukwasaganya mutubuulire then tumanye waliwo abagambi waneno mbweyo sita nti biki mweno revolution buli kimu kisoboka. Saagala teekayo nnyo ddoboozi lyange kusalawo naye buli kimu kikola ki kisoboka. Yensonga lwaki twagala clarification oba yabadde ayitira ku egundi ate era basobola okukwata omuntu yenna basobola omukwata nga bakwatidde ensonga zo. Ekyo weekiri naye era bwe bakwatidde bya politics ekyo nakyo tuba twagala okukola ki twagala okimanya. Kati baganda bange ndowooza naako nkayisizaawo naye ensonga enkulu endeesa olunaku olwaleero we nakugambidde nti bw'obeera oyina entondo bw'obeera onyiiga mangu bw'obeera oyina feelings bw'obanga struggle eno wasalawo okugwa mu mukwano ne politician muganda wange eno video eyinza obutakola bulungi amanya n'eddoboozi batoke. Kati ab'e Masaka tutandise ebintu ebyatuusewo e Masaka mwabiwulidde. Buli kimu ekigenda maaso e Masaka mukiwulira mukimanyi. Finally ensonga z'e Masaka zimaze ne zattractinga attention yaffe oba attention yange ne zattractinga attention y'olujjuliro ne zattractinga attention y'abantu abasinga obungi waneno ku social media. Era kyekindeese bw'oyitirako ku kibanja kya TikTok ensonga z'e Masaka zikutta akati abantu bazidiscussingako. Bahonalebo b'e Masaka oba awo siwe ngendo tandikira naye nkugambye ensonga zikutta akati. Kakati nno ne wavaayo abantu ne batugamba mu kusookera ddala ne batugamba nti ensonga z'abajjeno muzireke zibeere z'abajjeno. Leave issues of genos to genos. Waliwo aboogera statement eyo gye njagala okusooka okusaanyaawo nga sinnabagenda wala. Namboozo Esther nkutumidde, Nakandi wa Bobby nkutumidde, Luwason nkutumidde, buli omu mutumidde, Farida nkutumidde, Shona nkutumidde. Katonno olwo mbeera ntandika. Waliwo abagamba mbu ensonga z'abajjeno zisigale nga z'abajjeno. Leave issues of genos to genos. Bagamba ffe tuli ba private. Kati mbwezo neke eya NUP egenda zikwasaganya Shadia nkutumidde mbu neke egenda zikwasaganya kati zino nsonga z'abajjeno. My friend nga temunnabakola statement yonna musooke mulowooze bulungi. Twabagamba ffe tetulina waneno omuntu gwe tukolera ate twasalawo obutagwa mu mukwano na muntu yenna ng'oggyeko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwogere statement nga muzitegeeza oba nga musoose zirowoozaako. Kati kantandike ensonga ebeera etya y'abajjeno. Ensonga y'abajjeno ebeera etya? Ebeera bweti. Ensonga y'abajjeno balina ogikwasaganya underground n'etattractinga media attention. Kyekisooka kyova olaba nga tolitulabangako oba totulabangako nga tudiscussinga ebibeerawo mu boardroom meeting wakati wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu, Secretary General, omwogezi n'abalala. Tetubidiscussingako lwaki? Babikuumira eyo tebijja mu media. Ffe kye batugamba kye tutwala tebijja mu media. Naye muganda wange singa ensonga muzikwata obubi eyo gye muli e Masaka ne zijja mu media ate omuntu n'afubutibwa wano ku social media n'abalimba mbulivu issues of genos to genos batya. Ffe twagambye bajjeno ensonga zibave mu ngalo. Sooka okyebuuze. Ffe twalagiddeko bajjeno nti muddire ensonga muzikwate bubi zitutuuke mu ngalo. Ffe ba private oba bakulutu. Kati ekintu kiriwo ekiti. Ensonga yonna bwe mugikola obubi bakama baffe naddala ba MP baani ne mugikwata obubi nkugambe sharinga video eno kubanga ensonga nkulu zino ne mugikwata obubi ne attractinga media attention
nejja muffe ba private aba social media abatayina editor abatayina producer abatayina kunjono director ffe katuba tugenda gikwatako. Ensonga y'e Masaka yali nnyangu nnyo mu kusookera ddala ensonga y'e Masaka Honorable Mpuuga ekintu kyali kimu kyali alina okukola. Kunga Uganda kunga ey'e Masaka bw'eba yava mu mbeera ng'etandika okuva mu mbeera from day one we yakitegeera nti eva mu mbeera yandikubidde mukulu munne. Ate mbaga bino byenjogera by'abantu abasobola okubitegeera ndowooza be bali kuno. Yandikubidde mukulu munne n'amugamba mukulu munnange Chairman Nyanzi nti wangi sebo abantu bakunga bali eno bakyankalanya. Abantu babakunga bali eno bakyankalanya bakola kino nekiri nje kati yitirayo. Oba mukiraba ebintu ebirina okutambula mu ndowooza yange kati yitirayo tuzikwatire eno wansi okitegeera tutereze kunga bwebiti ebintu ebiba birina okutambula. Temusooka kuyita meeting ne muyita aba NTV ne mwogera ebintu ne bigenda ku mawulire ate ekiwayita kunga ekya NUP eyo simanya bakigobye Masaka bakisuspendinze kubanga ate kunga ekola bweti olwo bigenze ku NTV. Kati we bituuka ku NTV okola kintu ekirina okusooka ate n'okisembyayo ekisembayo n'okisoosa. Bwe kituuka ku NTV kati gwosobola okujajinga omuntu ali wano ku social media nti toyogera ku nsonga ezo nti ensonga z'abajjeno ziveeko neekejja zikwasaganya. Lwaki zaabavudde mu ngalo in the first place? Lwaki okola ekisembayo n'okisoosa? Kubanga kasotandika obugambo I have suspended kati I have ngenda babuulira n'obuzibu kwe buva. Bw'otandika ebyo ebintu mbu I have suspended ebintu ebyo biwaawaala byattractinga media attention era bijja ne ku social media ne tubanga tubyogerako. Kati ne mukulu munno akulira kunga muwe ekitiibwa osooke mutegeezaako nga tonnakola step yonna. Osobola okubeera ow'amaanyi nga gwowo ku ntikko. For example nga President wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine bw'abanga waliwo sekite ya mobilization tasobola kuvaayo n'ajja mu kamera lunaku lwonna nga tayogedde n'akulira mobilization kuba abeera amuwa ekitiibwa. Ate buli muntu tetulinga Museveni ebyaddala. Museveni asalirawo buli muntu. Yakola nga Secretary General wa NRM, yakola nga omwogezi wa NRM, yakola nga omuwaabi, yakola buli kimu. Ye minister owa ministries zonna. Ye permanent secretary owa ministries zonna. Ye buli kimu mwami Museveni. Chovola wange gwanga lineno liri mu ntata libbira. Kati mu NUP tuba tulina okubeera abagunjufu. Tulina okubeera n'enjawulo kwabo be tusanzeewo. Nti omuntu ne waba gw'omuli waggulu oba okulira Buganda region ono ayina sekita gy'akulira sooka mutegeeza. Sooka mugamba my friend kukubidde kasimu kulu munnange ngenda kola decision eno n'ate tosooka kola decision n'ogamba. Kati ensonga zino tujja kukwasaganya Chairman Nyanzi akulira kunga eno e Masaka ajja azitereeze. Oba mukitegeera ajja azitereeze ng'omaze okukola decision oba tomuwadde kitiibwa kye kisooka oba okoze decision ewawaaza amatu g'abantu n'egenda mu media ekyo si kirungi kuba kivumiriza ekibiina. Kati ffe tugikwatamu ng'osanga babbuloga waliwo babbuloga benda ku social media wano mbawe ekitiibwa kubanga baganda bange saagala era siboogera nako. Naye problem eriwo baasalawo okugwa mu mukwano ne bannabyabufuzi which is not good. Togwa mu mukwano na munnabyabufuzi kubanga abakukozesa bukozesa. Where you are ever defending. Why are you defending every time? Soko tunulire ku nsonga, tunulire ensonga enkulu. Pole Matovu nkutumidde, Irene Musene nkutumidde. Soko tunulire ensonga enkulu. Nze batoke nasalawo okubeera fair. Yensonga lwaki ntandise na Summit Mighty Family. Kubanga Mighty Family ayina contradictions ze naye ate mbadde njagala naye era mutandikireko mbeeko kyenkiralifayinga ku nsonga ze zendabye. Naye ab'e Masaka Honorable ze ensonga z'e Masaka
buli omu zikyamwogeza obwama. Bangi beebuuza nti okusalawo kuno eyakukoze yabadde nga ddala agoberera amateeka, yakukoze ng'ayagaliza kibiina kya National Unity Platform kugenda mu maaso, oba yabikoze ng'agezaako kuzingamya nteekateeka za National Unity Platform. Bannayuganda, buli muntu yeeyama okubaako omulimu gwakola okulaba ng'anunula eggwanga lye, nti abo abaana abakkunga tebasasulwa nsimbi okukola emirimu egyo gye bakola, bakola bwannakyewa lwakulaba nti eggwanga lyabwe ligenda mu maaso. Naye ate omuntu bw'ava n'atandika okuyimiriza enteekateeka zaabwe n'abasaba nti akulira kkunga amalemu sisinkana bakkaanya mu buulire, kitegeeza nti kubanga kuyisaamu maaso abakulira ekibiina kino kya National Unity Platform. N'olw'ensonga eyo bannayuganda bagamba nti ensonga ezo tebajja ziraba bulabi bazireke zigende zityo, balina oziteeka mu kkooti y'abantu, abantu ne basalawo ne bamanya bantu ki be tutambula nabo. N'olw'ensonga eyo Mr. Mpuuga ekyo ekintu kye yakoze kitaddewo ebibuuzo bingi ku mimwa gy'abannayuganda. Beebuuza ddala akyali munna NUP oba alina kyavuga okutandika entalo, alina kyavuga, ayagala kukola kibiina kiki, ayagala kwegatta ku kimu ku bibiina ebiriwo, oba byakola ddala akyaliwo NUP ng'ayagaliza NUP kugenda mu maaso. Nti oli ne wabeera wa NRM nga wa People Power bagamba ffe bannabuddu bannange, kino nzize nkyogerako, yessaawa amazima gakulembera ebintu bino. Tuli ba region emu, tuli ba ddiini emu, tuli ba ggwanga limu, tufaanagana, yessaawa amazima gabikulembere. Kano si kaseera katugamba nti ffe tuli bannabuddu bye biki? Twagala mazima. Oba oli munnabuddu munno, kyova yanze nale ba bloga bendaba nabo bannabuddu. Bw'oyogera ku Honorable Mpuuga n'oba nno tomuvumye, for example nga kyenkola kati kyeyalinga video ng'omwogeddeko bulungi, bannabuddu ssebo nga batandika odifendinga ba bloga. Abamu bambi tebabawa yadde n'ekikumi, abalala kale babawayo ekikumi, abalala tebabawa yadde mu badifendinga munnabuddu munnange, muli balalu. Abeeruweero David Lutalo yavaayo n'ayokya nga bamugambirawo ne bamugambirawo ekyokukola. Kyemugamba ko tebategeera. Naye mwe ne muga ffe tuli bannabuddu, ate ffe tuba bannabuddu, tuli bannabuddu. Amazima galina okukulembera buli kimu.